njagala tutandike video buli omu recording a video eno ogisaleesala ogite ku mitimbagano wona oba ogyagadde katutandikire wano mumpulirize bulungi video tugenda gikwata mpola bwe nakola video yo Rocksatu nabalaga ebintu bino wammanga njagala tugende mpola bwe nakola video Rocksatu nabalaga ebintu bino wammanga nabalaga omukyala Vice Prime Minister wa Namibia yajja okusinkana Museveni mu Uganda yamusinkana ku faamu ye naye omukyala yono ono Yoseri nabagamba nti Yoseri waba nakola programu ze ngayagala kukola mission eziri dede akutwala ku faamu kubanga ne mu State House wa mu refugee camp atyamu kati ono Yoseri ono Vice Prime Minister wa Namibia ono yeyekubisa ekifaananyi ne kabaka omulangira Joseph Ndaula omula bulungi nnyo kamuzooming kati mutandika okugatta dotisi olwo yeekubye ekifaananyi ne kabaka oyo Joseph Ndaula ne ku faamu yaliyo ono ye Vice Premier ono yo Yeseri bali bakungu abalala bali bagiddeko ndowooza munfuna bulungi oyo Seri ku faamu ono ye Vice Premier ono yeekubye ekifaananyi ne kabaka Joseph Ndaula muza mutandisa okugatta dots bwe tuvaawo wano yali yeekubiza ye ne Vice Premier bibaayogera byonna byasigala byakafubo Yoseri bw'avaawo n'agende wa Hamu okulambula mula bulungi nnyo n'agende wa Hamu. I've never taken a tour of a stadium, so I know a stadium at the place. Obudde tuyina butono kati mubanga mpawe kaaga nakoze video ku Rocksatu nembagambe bigenda okubeera mu Yoseri okusinkana abataka nalowoozezza nti bagenda kyabootinga njagala video eno nagipostinze jjo naye njagala gikolako forensics mulyoke mutegeere njagala gikolako forensics mulyoke mutegeere mugadde dots bwe tumala okuzanya akatambi kano tutandike video eno video eyabadde mu State House njagala tugikoleko ngenda gikolako forensics buli omu ogenda kutya katugitandike ne ku Rocksatu nali nabagamba kati wulira ekiwandiiko kino ekyafulumiziddwa amaka g'obwa president nga kyolekanga bwe wabaddewo ensisinkano wakati w'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni n'abamu ku bataka abakulu b'ebika mu Buganda. Ensisinkano eno yabadde mu maka g'obwa president Entebbe ku lw'omukaaga oluwedde era tukitegedde nti minisita omubeezi ow'ebyamawulire ow'ekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebuggwawo ye yakulembeddemu abataka. Ne tulowooza okitiibwa president nti abataka bano nabo bakulu nnyo abantu bano boolaba ekisooka basaasaanidde Buganda yonna. NTV bwetuukiridde ow'ekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebuggwawo ategeezezza nti ensisinkano eno yavudde mu lukiiko lw'abataka olwatuula ku lwokuna lwa wiiki ewedde ne basalawo okugenda okulambula ku Ssaabasajja Kabaka mu ggwanga lya Namibia gyali mu kujjanjabirwa. Okusinziira ku Nabbosa abataka babadde tebasobola kuggusa nsonga eno olw'embeera enzibu eri ku byokwerinda bya Kabaka mu kiseera kino kwe kusalawo bagende ewa President Museveni ayogereganye ne gavumenti ya Namibia. Okumutuukako kuzibu kakati nibateesa nebagamba ebyokwenda bya Kabaka si byangu n'okumutuukako kuzibu. Ompulira bulungi nnyo ebyokwenda bya Kabaka si byangu n'okumutuukako kizibu. Mpuliriza bulungi nnyo kakati ne bakola ki? nakola tutyo okusobola okumutuukako kwe kulowooza nti lwaki tetugenda eri pulezidenti waffe ne tumusaba n'ayogera ne pulezidenti munne owa Namibia
batukolere ku security abataka bano nga balumwa kubanga Ssaabasajja nti okumutuukako si kyangu kyokka Mayiga yatugamba oli yagenda ku holidde kuwummulamu oba kuwummulako muwulize bulungi mbaga tukola forensics ono Joyce Nabbosa Ssebugwawo ngenda mwongerako eri enfudu z'emmengo lwaki mwongerako eri enfudu z'emmengo 1 ebyafaayo biraga nti mukutta Ssekabaka Frederick Luwangula Edward Mutesa taata wa Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokusatu bebamu ku bawalajjana abaaliwo era abaali mu lukwe olutta Ssekabaka Mutesa. What a coincidence ngere yeetali mu lukwe olw'okutta omwana wa Mutesa era yayina emyaka emeka kyekibaŋŋambisizza ngenda mwongerako eri enfudu kubanga enfudu tegooka tekaddiwa. Mayiga aba yatuga nti Ssaabasajja Kabaka yagenda kuwummulako ate gavumenti egamba nti okumutuukako si kyangu balina kumala kwogera ne pulezidenti wa Namibia Kabaka mwamukwasaani era ali mu kitundu kye kya Namibia ewazibwa ennyo okutuuka common sense tugenda mu maaso. Ssentebe waabwe ati ssentebe bw'alwala ate era abantu ffe ng'abazzukulu tulina kubuuza bo nti ssentebe wammwe aluwa. Ategeezezza nga President ensonga eno bwe yagikkiriza ne yeeyama n'okukwasizako abataka mu by'entambula. Ekyo n'agamba nti era n'entambula nja kukola ki nja kugibawa. Nti abataka batudde ku Lwokuna olwa wiiki ewedde ne bateesa bagende basinkane Yoseeri abawa olukusa olugenda okulaba Ssaabasajja Kabaka. Tuli mu kukola forensics ku video eno kansoke mbaddemu. Olukiiko lw'abataka olwa Buganda bwe luba lutudde lulina kutuula nga luteesa ku nsonga za ggwanga. 1 mu ssemateeka wa Uganda Yoseeri yakola ekintu n'agamba teri Bwakabaka bwonna bukkiriza kwetaba mu byabufuzi. Si bwe kiri? Yoseeri yagamba teri Bwakabaka bwonna bukkiriza kwetaba mu kintu kya byabufuzi. Kabaka yafuuse di politician atuuka okuba nti mumuteesezzaako ate mu State House. That's the first question. Ekyokubiri abataka be ba second in command Bwakabaka bwa Buganda ng'oggyeko Ssaabasajja Kabaka ali ku ntikko. Ekibayisa abataka kubanga bakulira ebika bya Buganda ebikuŋŋaanya bazzukulu baabyo bonna. Njagala osooka onnyinyonnyole gwe bayita omutaka ate agenda atya ew'omukopi Sserwajja Okoota asinga nnyinimu entannama agenda amusabe olukusa ogenda okulaba Ssaabataka oba abakulira bonna ali ku ntikko. Kozesa omutwe n'obwongo obwo. Buuza omukulu w'ekika yenna abeera mutaka. Kitegeeze kimufuula omutaka alina ettaka lyakuliranga. Jjukira njagala twawule kye tuyita personal belongings ebintu ebyo ng'omuntu biweekoledde omuli amakaago abaana bo ne properties entonotono wabula byogenda okukulira ebyekika. Buli kika mu Buganda kirina ensibuko yaakyo kye tuyita headquarter okutudde ettaka ly'ekika ekyo nga teri kika kyonna kyetaaga genda Museveni musaba ttaka kubanga bye bataka. Museveni mukopi omugwira atakkirizibwa ddo okwetaba mu kintu kyonna ekya Buganda. Abataka bano baasituse bate bagende wa Museveni omukopi bamusabe olukusa azifu nti Museveni kijjayo ne kibawo ekifaananyi kye nabagambirawo ennaku z'omwezi zesikyajjukirawo buli emyezi ebiri emabega nti Ssaabasajja Kabaka yawambibwa n'atwalibwa era olukusa olugenda okulaba Ssaabasajja Kabaka Museveni yalwa. Kyokka bakugambye nti bagenda kwogera Museveni yagenda ne president wa Namibia. Do you copy that? Do you copy that? Tuli mu forensics. Era Museveni agenda bayamba okuba transport abatwala kyokka ku Lwokusatu nabagamba nti agenda kulondamu abataka nga 5 bagenda okuwa instructions ebiragiro biki bagenda okwogera ne Kabaka na biki bagenda okwogera nga bakomye okutegeeza bazzukulu ba Buganda. Yabadde ku video Lwokusatu
ndozo kitegedde ntera nnyo okuddamu okulipostinga video zange ku Facebook ne mbaga nti no video wagimisinze ddamu ogire ku YouTube nga njagala mutegere information bwe flowinga mpulya bulungi kyo bwe twali mu lukiiko oba mu lutuula lwa Buganda olwatuula musajja mukulu era omukulu mu Uganda Professor Badiru yagamba Mayiga yirwakimbi sisobola kujja kwa natenza nye no munansonyiwa kankazanyi maye bintu bya mawulire sibyangu obira okuwa batu reference n'obalaga kiki obadde otegeeza kaakana ka Professor Badiru batembuuza ngeri Ssaabasajja zaayo mulwadde n'agendeeyo kati ffe abeesobola tetuyinza genda kumulabako obaolyawo netumutwalyayo n'akalagala akaganda akayinza okukola profesa yabuuziza nti abantu bayinza okugenda okulaba ku kabaka akati singa ngamba Obuganda nti mugende ne mulabe profesa bwezazamukaba n'agenda ennyonyi kiziibulwe n'ebifo sigenda mulwako omutaka yagamba omutaka yagamba ffe abeesobola tusobola okugenda okulaba ku Ssaabasajja Kabaka timutwalirayo akadagala akaganda Mayiga byaddamu mwabiraba kati ate oŋŋamba otya wasitudde abataka n'obatwale wa Museveni ate basabe Museveni tulansapoota abatwala bagende balabe Ssaabasajja Kabaka ng'olukiiko olukulu lwalimu basajja abeesobola n'obaganda ogende wa Ssaabasajja Kabaka. Who is fooling who? Tukyagenda mu maaso tuli ku forensics. Ngira n'entambula nja kukola ki nja kugibawa ekyo bwe kyabadde ekikwatagana ne Ssaabasajja. Mu birala ebyatuukiddwako mu nsisinkano eno abataka kwe kusaba President abayambeko ku ssente ez'okukyusa obwannannyini bw'ettaka lye yabagulira emmengo ku luguudo lwa Kabakanjagala okulira n'ekizimbe Bulange. Sebo President jalo kutegeeza nti ettaka lye watugulira walisasula ssente nnyingi naye ffe nga abataka wano tugamba nti teririiko muwendo gw'oyinza kuliteekako. Jjukira nti lyagula biliyoni 9 mulamba. Tegeeza omusolo kuliko munene gwe balina okusasula okutransfaringa akati ogwo ne bagamba tunaakola tutya n'agamba wooke nja kukola ki ogwo nagwo nja kukola nze kennyini nja kubasasulira. Alright. Abataka Yoseri bagulira ettaka obuwumbi 9 n'obukadde 7 baserabidde obuwumbi 9 n'obukadde 7 baserabidde yabagulira ettaka mu kibuuzo ekisooka baagula kibanja baagula ttaka waliwo ekibanja kyosobola okusasula 9.7 billion Ugandan shillings nga kibanja nga tekuli kyapa kya ttaka. Kandi Museveni 9.7 billion Ugandan shillings without evidently witness that that land has a title. Is it applicable? Baro kunywa ku mazzi tuli mu forensics